mu kusaba okw'okwebaza Naalongo ne Ssaalongo Disani Ssemaganda mwe beebaliza Katonda olw'ezzadde ery'abalongo. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Samuel Stephen Kazimba Mugalu akubirizza abakkiriza okuteekanga obwesigwa bwabwe mu Katonda okusinga okweyuna endagu okweraguza. Buli mbeera gy'obeeramu obwesige buteeke mu Mukama. Kigambe munakunanye nti obwesige obuteeke mu Mukama. Toteekanga mu kirala ebirala byonna temuli, ebirala byonna bijja kutawanyiza bwereere. Kale buli kintu ky'okola gamba Mukama. Ne bwe liba ddagala nga wagambe funa treatment ga Mukama, mira eddagala lino mu linnya ly'ani? Ssaabalabirizi avumiridde abagenda ku baganga kyokka ne bamaliriza nga bakoleddwako ebikolwa eby'ensonyi. Oba mukazi ng'oba ayagala mwana oba ayagala musajja bamwagale nekamugamba nti akati ebizibu biwanvu nja kubikolako kawungeezi akati engoye zireke n'alyoka ajjamu engoye n'atambula okujja eri akasajja nga kamulinze wano ate nga mukazi yakula Mukama yamuwa akafo kano ebbumba lyali liwera oba n'eryeno nga lyawerako nekagamba ajje agenda okutuuka wano kyekamukola ate tadda kutegeeza bba kamusinze ne siriimu bayirawe kamusinze n'egalwadde n'akomawo. Wano nno wansinzidde n'akubiriza abasajja bonna abalina emmeeme ennafu obuteetantala kugenda kukebera ndaga butonde kubanga kyandibaviiramu akabasa. Mwe abasajja bali wano njagala okubasaba oba toli mugumu nnyo ebyajjeni emubiveeko. Bwerabirira bulabirizi baana nga Katonda ekisa kyewa Yusufu n'alabirira. Yesu. Tokagenda yojja kuba mu kizibu kyabwere. Ate wayibawo ekizibu kuba ekiri scientific kubanga abamu balowooza n'okulowooza nti empiso ze baatukuba zino nga batugema COVID osanga zakyusa kakajjeni. Ono asabye ekkanisa okubangawo zi pulojekiti ezivaamu ensimbi okusinga okulindanga akabbo k'ekkanisa buli lwa Sande. N'olwekyo abakristaayo tuyige okukola ssente tuleme kulowooza kkanisa nti eneeyimira ku kabbo era gye mujjeeyo nga mwetesezza bulungi wano mugenda kugirawo bulungi wabeere business center mukolewo ekintu kyegase musobole okuyasabe abagazi ennyo. Kitaffe mu Katonda ayongedde n'avumirira omukwano ogw'ebikukujju kubanga teguweesa Mukama kitiibwa. Waliwo omusajja e Mexico eyo yagatiddwa n'egguunya eregeeta bamugase nayo ate bamala kugatta bakole bagamba now you can kiss your bride. Kakati bagambye naye egguunya bagisibye emimwa ereme kumuluma minwa kakati kiisi yabadde ya sayidi emu kakati oba wano bagisibye egguunya emimwa kati bagenze muhane muwono byabadde bitakonja teyinza kukekejjulako nekulumirawo. Ate bo Naalongo ne Ssaalongo ba Ssemaganda beebazizza Omukama olw'okubagemulira ezzadde ery'abalongo oluvannyuma lw'okumala emyaka egisoba mu 8 mu bufumbo nga balikonga lusu. Era nakuzanga ne Ssaalongo olw'olumu nemugamba tebagira abafamire yo ne bakubuuzaako eyo naŋŋamba ekyo tokirowoozanga nako nakyesonyiwe. Agamba nze bwe mba nga sikeranga kukubuuza nti omwana aliwa saba ogumiikirize Katonda yasalawo era yamanyi ekyo kimwebaliza nnyo nnyo nnyo. Katonda bibadde byangu enala kubwagambye emu byonna twasalawo okwekwasa Katonda wakati mu kusaba n'okwegayirira n'okusiiba era wokola ekyo Katonda addamu essaala zo. Twayogera awo nebyamusuubiza aga okwebaza Katonda byonna bibaza bwebazaani Katonda.
Abalongo bano Joshua Waswa ssaako ne Jemima Nakato babatiziddwa era bwe batyo ne bayingizibwa mu kisibo kya Kristo, anti ne Yesu bw'atyo yagamba nti muleka abato bajje gye ndi kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe. Amakulu gaako okuva kaakano ne bwali bannaakuza aleme okukwatibwa ensingo okwatuuka nti akkiriza Yesu Kristo eyakomererwa. Essanyu ly'omuzadde mwana kuseka, ate essanyu ly'omwana ng'alaba maama ne taata, kale ggwe wenna afunye ezzadde obeera mutuufu okwebaza. Kabuye Israel, BTM TV Community Report.